abalungi zolaga omulungi tezirwa nga bwe nabasuubiza nti nja kubatuusaako ebyensonga kino nakyeyama nti ey'emazinga nga tennaba kummengeyeza nja kuyigganga ebintu ebyensonga tukuyita kwandaaza nja kwandaazanga ebintu ebyensonga nga mbibaleetera nga mboolekeza mmwe mujja kwekwasa bwekwasa bannange nga mulemereddwa kubanga bagamba naalemu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde. Olwaleero ndi mu estate ey'aba Jevic Properties Limited. Jevic Properties Limited babaleetedde estate yaabwe erimu poloti emiwendo egisobokera ddala buli muntu nga asobola okufunira poloti emiwendo mirungi ddala. Kugambye nti poloti 5 ku 5 ogenda kugigula obukadde 6 bwokka. 5 ku 5 kale teebereza 6 bwokka. Ettaka lino liri Budaali kisangibwa mu Ggombolola y'e Namayunga. Gwali eyongera obukadde 6 jangu kati oba kuba ku simu ezo zolabaawo ku screen oba oyinza n'okuntuukira oyinza okuntuukira nze Nabusiro ku 078 599 343 078 599 343 bakkiriza ne kibanja mpola. Oyinza okubeerayo ng'obukadde 6 togenda kubukwata lumu ng'olinawo obusatu sooka oteekereyo obusatu. Ofisi zaabwe ziri Nansana ekakalabizo lyabwe ttuufu oba ekkulu ennyo liri Nansana ku Pearl Bank wali Pearl Bank kizimbe kiriko Pearl Bank we wali bannaffe bano ba Jevic. So Jevic Properties Limited bakuyita ettaka ddene nnyo era nga bw'oliraba wano eriyo nayo gye liri okuva kuno ne gye nnanywa amazzi eri ku tentimba n'emigadde yerina ettaka lyabwe. Poloti zo zino zawedde dda okutemebwamu bazitemyetemyemu bazisazeesazeemu buli kimu kiri bulungi nnyo kiri mulaala wadde bagamba nti kiri mulaala omusigire teyeegulira ngabo. Basewo ne bannyabo mwangu yateeswa ng'asanze ekiswa kibuuka kati tulinze mmwe bakasitoma mujje mwegulire poloti zino ku miwendo emisaamusaamu gino eriyo na poloti muziraba. Muganda wange Frank ku kamera afubye nnyo okulaba nti azibalaga poloti ezo zonna zirinze mmwe obukadde 6 ate nga bakkiriza ne kibanja mpola. Bannange kino sikiraba nga yamala akiraba kuno sikuta kulonda era bw'obeereyo muganda wange ng'ongoberera saagala odde mu kwekwasa nti omuntu ajjeewa poloti eza ssente ntonotono poloti 5 ku 5 wano ng'ofuna obukadde 6 ate nga n'ekibanja mpola kikkiriza. Oyinza okulinako obukadde 4 bukadde 3 ng'osooka obuteekayo ng'ojja ng'okwata eyiyo wano nga tezinnaggwawo kubanga lutemya lwa liiso ojja kunkubira essimu ng'ate zaaweddewo. So situkiramu ojje weefunire poloti wano mu Jevic Properties Limited abasangibwa e Nansana ku kizimbe okuli Pearl Bank. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.